abazadde bali mu maziga kubanga abaana baabwe battiddwa lwa kuwagira NUP. Buli awagira NUP gwe muganda wange andabo bampuliriza njagala okimanye nti gavumenti ya Museveni mulabanga mujeekera era abavubuka bangi bali mu kunoonyezebwa bangi badduse wano wembeera okumpi mu Mekwesese waliwo edduuka eriggale era bannyiniryo babadde bawagizi ba NUP nga balinawo ne bendera. Kale ndowooza bano bannaffe abapoliisi nga babadde nga bajja bayitawo nga bagiraba era olwamala okulangirira Museveni ne batandika okubeera nga babanoonya ne wababa ababulizaako nti mudduke era ne badduka n'okutuusa kati tebakomangawo. Ekifaananyi kyolaba ekyo olaba omuvubuka omuntu Teddy Saako eyo ali mu kuggyayo bendera awalampa omuti gw'amasannyalaze ali mu kuggyayo bendera naye gwe olowooza ani amulagidde? Basirikale be bamulagidde muvubuka bamukubye kati babadde nga bajja bendera zonna ezawandiikibwa ku miti gy'amasannyalaze nga bagamba abaana bwe basibye bwe bakutte oluvannyuma lw'obbakuba kati wansi wabawo omusirikale awo nga bamugamba linnya ogiwanuleyo. Bangi amasannyalaze babakubye ne bafa era wano mu Mekwesese wennyini waliwo omukyala wano asiika paani omumba ngenza okugula engulubunya n'aŋŋamba nti omwana wange omanyi nti baamulinyisiza omuti gw'amasannyalaze okuwanulayo bendera abantu bonna ku mwenda ne bagamba bambi yakumiwo n'aŋŋamba maama abasajja bampalampiza omuti ne baŋŋamba nziggyeyo bendera. Abasirikale ba poliisi kati gwe njagala nkubuulire nti abantu bangi abaana bangi bafudde era n'amagye gali mu kugenda nga gakonkona abamu ku abo be basuubira oba be babawaddeko olugambo nti abo bawagizi ba NUP balumba maka nju ku nju mu bitundu ebimu ne batta abantu. Obutambi bukuleetedde oyinza okugamba nti nkulimba, oyinza okugamba Uganda talaaji obijjabwa naawe olimba kati ako kaako nga bw'olaba akafaananyi ako yakakutte yabadde wala nnyo naye oli gw'olaba mu bbulaaka ali mu kulinnya waggulu muvubuka mwana muto bamugambye agenda gyebendera ku muti gw'amasannyalaze kugambye nti abaana abamu amasannyalaze gakoze eki gabakubye ne bafa. Abamu babakubye amasasi bajja ne bakonkona ne batema n'embazzi olumu ne bamenya enzigi ne bakuba amasasi olumu mu nzigi ne gakwata abantu ne bafa. Ebyaddala gweoyinza okulowooza munnange nkulimba naye bino bya ddala era abo bonna abapoling agents be baakwata mu Kampala n'ewalala yonna ekimotoka ekimu kati nga walaba ekyamagye ekyo baabo babatutte ku City Hall okubeera nga babasalira omusango gw'okuwagira Bobi Wine oba okubeera nti bawagira ekibiina kya NUP okubeera mu kibiina kya NUP gwe musango ndowooza gwe babavunaana era nga bo balabaawo batwalibwa ku City Hall. Naye looya atunnyonnyola omujjuzo oguli mu makomera. Sibe batubuulidde nti ekiro kya jjo lokka baleese abawagizi ba National Unity Platform abasukka mu bina babasanze bebaka mu mpalo omu asooka ate nga yebase Lusimba tebalina we bebaka kati ate bwe bayongeddeko abantu abangi be bayiyeeyo jjo buli lunaku bayiwayo abantu abalala bebase emirengo nti buli bantu basatu bana omu yebaka wansi omulala namweberekako n'omulala nti embeera gwe mujjuzo oguli mu kkomera kakati kubanga abantu bayiwayo bujiji. Twekubiriza kkooti ffe nga bannamateeka tuweze embeera ezaleeta mu mateeka okuba nti omuntu yeeyimirirwa asobole okuwoza nga ava bweru. Kiyamba gavumenti okendeeza omujjuzo okuba terina makomera gamala ate ne kiyamba n'eddembe ly'omuntu okuba n'eddembe lye ly'okweyimirirwa. So kkooti tugigambye mu mateeka ekyo lwaki etteeka ly'okweyimirira lyateekebwawo. Ekyokubiri olwakumalira okuba nti kirabika eyatteeka eyokusaba omuntu okweyimirira lyateekebwawo nti bw'oba tonnamanya ddi lwe munaatandika kuwoza oba nga tonnamanya bbanga lye munaawolezaamu. Tukirabye ennaku zino nga rimandi yeeyambisiddwa okubeera ku kibonerezo. Tulina abantu be tulabye ng'omusango gwabwe alina bw'aba wakusibibwa mu mateeka ayinza okusibibwa emyezi nga 6, ayinza okusibibwa omwaka gumu naye nga ate ali ku rimandi okusukka n'ebbanga
bandibadde bamusalira. So okwewala omuntu okubeera nga ate alinga ali mu kusavinga sentence oba ekibonerezo, ekooti yandibadde musango gufaanana nga guno. Omusango gwe bataddeko wakweyisanga ekitagasa. Simanyi oba omukulembeze ow'okuntikko owa National Unity Platform ng'ali mu mirimu gy'okuteekateeka ebyokulonda mu ggwanga ebigenda mu maaso, ng'ateekateekera omukulembeze we Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuvunaanyizibwa obwamutumiddwa ekibiina. Bwe kiba nga emirimu egyo tegigasa, nti bakufuula ng'eyisa ng'ekitagasa ng'okola emirimu egyo, then okulonda kwaki? Kutereka okulonda kwaki? Ebiina by'obufuzi byaki? Obukulembeze bwaki? Era lwaki tugenda mu kulonda? Ng'osobola okukwata national mobilizer w'ekibiina ow'okuntikko olw'okuba ali mu mirimu gy'okuteekateeka ebyokulonda mu kiseera ky'ebyokulonda. Ndowooza kibalaga nti gyegiri emisango emijweteke egyeyambisiddwa okuggyawo omukulembeze oyo mu bantu ne mu nteekateeka y'okulaba nti akalulu tekabbibwa, ne mu nteekateeka y'okutegeka okulaba nti akalulu tukatambuza bulungi. Ekyo kyekigendererwa ekirabibwa n'ayonka ekyakwasizza omukulembeze waffe Habib Bwembo n'abakulembeze abalala. Bamukirabye abamu n'abakandidate. Kakati bamama bakaaba bali mu mbeera mbi nnyo. Abaana babe battiddwa, tebakaaba nti abaana baabwe baba bakwatiddwa bali mu makomera, wabula okuttibwa okwaddala. Amawulire Again TV Kabaka bw'atandise okuyitingana ku mikutu gino okuva mu bantu ab'enjawulo nga balumiriza ab'ebyokwerinda okutta ab'eŋŋanda zaabwe. Baze n'embazi n'ejjambiya n'obuso obwangu obw'obuso babadde mu uniform eza poliisi, babadde mu uniform za poliisi naye nga mpya zibabadde mu uniform za poliisi. Obusambattuko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bwatandika ku lunaku olw'okuna akawungeezi ng'okubala obululu kutandise, era ng'omuwendo gw'abantu abatannaba kutegeerekeka basuubira okuba nga battibwa, abalala ne babuuka n'ebisago olw'emiggo gye baakubwa. Ekyennaku amawulire galaga nti ab'ebyokwerinda abalina okukuuma abantu bano n'okutangira emitawaana nga gino nti ate be bakkakkana ku bantu bano okubatuusaako obulabe. Okugeza mu disitulikiti y'e Buyikwe mu munisipaali ey'Enjeru ku kyalo Model Farm, abawangaalirawo balojja obukambwe abakuumaddembe bwe baakozesa okubakuba awatali musango gwonna gwe babalanga. Twali tuli enimanyi mu kiyungu twetegese tukutta amasowaani gaffe, abasajja ne bajja ekiro saa zaali 6 ogw'ekiro nga bakutte emmundu, bakutte emiggo, omu ku bo ng'akutte embazzi. Tumanyi oba yali agenda gikozesa ki naye twakimanya luvannyuma nti yali agenda tematema nzigi n'amadirisa. Ne batukuba batyuni naye nga babale kimu lyala fomu ziriwa naye nga kyokka nje nga kiboogera, naye nga abasajja kubo babalaba ku Tale Center nga bambadde obukookolo, abamu nga uniform zaabwe tekuli mannya, naye nga okusingira ddala ng'emmotoka zaabwe namba puleti bazibisse. Nantunuzaamu emmundu bwaki ne bantwala paka ne baddamu ne bantuuza ku kkubo. Bennyini abaava muno mu kkubo wali oluguudo wali bapakinzeewo ne patulo ne baddamu ne bankuba. Awo nadduka nzira eri bwe nti nga mbesimatuddeko. Nti okumanya abasajja baalinga ababalinako ekiruye baatuuka n'okusumulula ebyasi era okukkakkana nga mutabani we yawangula akalulu kano Moses Lukanga Musanje ebyasi bimukutte era okukkakkana nga talutonze. Nga baakamala okunnangirira abantu baakubira mutabani wange essimu ne bamubuuza nti Timothy oliwa? Bagamba ndi wane wajja jjandya mmere. Bwe yabatuukako we bati ne bamukubirawo essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi. Bali ab'amagye bamukuba essasi. Nabo yabadde nabo bo ne badduka, abalala babiri bo ne badduka. Ne bazza obakano babulya maama waabwe n'akubira. Batumidde wano Timothy Lukenge. Ab'amagye naye ku mabbali n'amuba essasi n'agwa wansi. Abateeberezebwa okukuba abantu bano emiggo tebaakoma ku miggo gyokka, baakuma n'omuliro ne bakaka abantu bano okugula ennyama nga guteta, era tuliko be tusanze mu ddwaliro nga banyiga biwundu. Ne babagamba muyoole omuliro muguzikize ng'ate mugulinnyeemu ne babakasukamu. Abaana abamu ne babanonayo ne bajja ne babayooza omuliro
abalala fe abatasobola nze na luno olwala luno lwensibyeko lwayagala okuvaamu nga neetaasa kubuuka kisaagaati ngwe emanju naye bwe natuuka ku kisaagaati waggulu ng'ate wajjudde magye n'enzira munda. Asinze akkirize nti asingiddwa ne gwe bawangudde akkirize nti awanguddwa naye politics okutulugunya abantu bannayuganda si politics mulungi.